Kaakati omuwala ono aleese omusajja ewaka gw'agenda okufumbirwa. Wabula omuko gw'aleese bw'atuuse mu maaso ga taata w'omuwala, taata w'omuwala agambye nti nedda ssebo, ono omuko gw'oleese simwagala, saagala na kumulabako. Yankunamira wano eno n'okunvuma n'anvuma, namusanga ng'ali mu kubba miyembe gyange. Bw'oba oli wakufumbirwa fumbirwa neefumbirwa omusajja omulala. Omuwala agamba taata nze yono omusajja gwe njagala, taata agamba nze simwagala, oyo omwana yanvuma nankunamira ng'akyali muto, bwe namukwata ng'ali mu kubba miyembe gyange. Kakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuka ku buli muntu. Omuwala ono mu comment section mwali, era buli kuteesa kamwe agenda kuba akulaba mu butuufu akolere ki kitaawe, akola atya, taata mulembeseza omusajja gw'ayagala olw'ensonga ze nga taata. Wuliriza, omuwala ono yamaliriza okusoma, yamaliriza senior 6 bulungi nnyo n'atuula ewaka. Mu kutuula ewaka yanoonya ekyokukola ne kibula, n'asaba taata wa akasente akube kakiyosiki ewaka akalinga akadaala, n'atandika okuteekawo obugatto, bunneekeresi, earring n'enniigiina n'obuteeteeyi bw'abaana. Nga waakolera mpola mpola waatundira ki? Waatundira obuntu bwe. Kati abamu ku bannayiba be waliwo omuvubuka eyatandika okumwogerereza. Omwalo n'engeri gye yali amaze ebbanga nga mu butuufu amaze ebbanga ng'ali waka, yatuuka ekiseera neyeegomba okwagala okufumbirwa. Kati ate ono omuvubuka neyiba bwe yamukwana, omwalo ono teyagaana, era baatandika okwagalana nga taata we tamanyi. Ne baagalana. Kati omwala ono yagamba boyfriend we n'amugamba naye omanyi, njagala okyale ewaka ewaffe ojje olabe ku bazadde bange. Bwe tumaliriza ekyo njagala nfuuke mukyalawo nga bazadde bange bakoze eki? Nga bazadde bange bakutegedde. Omulenzi teyabadde mubi. Omulenzi ng'akwata kkubo nga naye agenda annyonnyolamu ku bazadde be nga bagamba nina omuwala gwe njagala naye ate njagala kugenda kukyala waabwe. Omuwala yagambye oze okufuuka bbaawe mu butongole nina okusooka n'enkyalo ewaabwe. Nga bazadde b'omulenzi basindikira bazadde b'omuwala obubaka nga babagamba nti essaawa yonna twagala kujja kukyala mu maka ago tunone omwana wammwe. Munnange nga taata w'omuwala batandika kutegeka. Olunaku mulindwa lutuuka, buli kimu kumpi nga kiwedde. Buli kimu nga kiwedde. Omulenzi yeetegese, basindise n'akasente ne wabe w'omuwala basobole okutegeka okukyala kubeere kulungi kuwese abantu ekitiibwa. Nga abako ew'abalenzi beesitula bajja mu maka g'abazadde b'omuwala bajje bakyale. Omulenzi agenda okutuuka mu maaso ga taata w'omuwala nga taata w'omuwala amutunuulira bw'ati, nga taata w'omuwala amubuuza ggwe nga nninga akumanyi. Ko omuvubuka nti muzeeyi nange nkumanyi. Muzeeyi ng'amugamba ggwe nga saagala kukulaba mu maaso gange. Si ye ggwe omulenzi gwe nasanga ng'ali mu kunzibira emiyembe gye emabega eyo ng'okyali muvubuka muto. Nakusanga ng'oli mu kubba miyembe gyange. Bwe nakugamba va miyembe gyange wanvuma. Tewakoma na kukunvuma, wajjamu empale n'onkunamira n'ondaga akabina. Omulenzi nga byonna byonna abijjukira. Omulenzi yagenda mu miyembe gya muzeeyi ono edda ng'omulenzi akyali muto. Muzeeyi n'amusanga ng'ali mu kubba miyembe. Muzeeyi n'amugamba ssebo emiyembe gyange ogikolamu ki? Omulenzi yavuma muzeeyi n'amugamba muzeeyi tolina ky'oŋŋamba, tolina na makulu. N'aggyamu empale n'alaga muzeeyi akabina n'adduka n'agenda. Okuva olwo muzeeyi yalamba feesi y'omuvubuka ono era tamwerabiranga. Kati ate ye muvubuka y'omu yazze mbu ayagala kuwasa muwala wa muzeeyi ono. Muzeeyi amugambye nedda ssebo, ewange tekigenda kukola, gwe sigenda kukukkiriza kutwala muwala wange. N'onvuma, ng'onvumira ku miyembe gyange, n'otakoma ekyo n'onkunamira, n'ondaga akabina. Kale munve mu maaso. Taata ng'atabuka ng'alyoka atwala abako entyagi ng'ayita muwala we ng'amugamba nnyabo,
mu bantu bonna b'olabyeyo okufumbirwa olabye kuleeta ono omuwala ng'amubuuza taata ate ebyo ebintu ebyammwe ebyokuba nti ono boyfriend wange oba agenda okubeera bba wange yakuvuma nze binkwatirako wa ate n'ekirala yabikola akyali muvubuka muto wandibadde omuleka n'omusonyiwa buli bwali buto bwe bwamukozesa ebyo muzeeyi ng'akomba kwerima ng'agamba nedda ssebo nze ekintu kye yankola sisobola kukyerabira oyo tasobola kubeera muko wange waneeno mu maka bw'oba oli wakufumbirwa neefuna omusajja omulala omuwala agamba nti muzeeyi nze taata ono omusajja gwe njagala nze mpulira gwe njagala nze siina musajja mulala gwe njagala taata ng'alyoka akomba kwerima ng'abagamba mutambule muve ne mu luggya lwange mugende abako ababadde bazze okunona omugole bakkakkanye bazzeeyo n'obukanzu bwabwe nga babuzizzaayo ewaka bazadde b'omulenzi nga batandika okwewuunya nga bagamba bannange taata alina obusungu bw'atyo bw'ettumbiizi kiki omwana n'omunyigira okuva ng'akyali muto ne bw'akuze ng'okyalina obusungu ebyo ebintu bikolebwa abaana ne bagezaako gamba muzeeyi nti gwe bwali omuto tewabbako ku biyembe na bikajjo by'abantu muzeeyi n'abagamba saagala kumanya nze bwe nabba ebintu by'abantu sirina gwe navuma ate sirina gwe nakunamira omwana oyo yayolesa empisa embi gye ndi so saagala kumulaba omuwala asobeddwa boyfriend we gw'ayagala okwanjula kutuuse olunaku lwennyini olubadde olw'okwanjula muzeeyi alusazizzaamu ng'agamba nti omuvubuka tamwagala yamukunamira ng'amubbira emyembe n'omuvuma n'amuvuma ekyokuzzaako kimubuze omulenzi yeetonze muzeeyi agaanye okuwuliriza agezezaako omugamba nti muzeeyi biri byali bya buto bwali buto bwe bwali bunsumbuwa naye kati nnakula nzikiriza mpase muwala wo muzeeyi agamba nja nakukuba oluyinkutemene n'ejjambiya nva mu maaso kati ye muzeeyi agamba ayagala muwala we afune omusajja omulala gw'aba afumbirwa wabula soono ne bw'aba ng'amwagala nnyo tagenda kumukkiriza kati ate ye omuwala agamba taata oba oyagala oba toyagala ono yalina okuba bba wange muzeeyi amugamba bw'onokkiriza n'abeera bba okulw'empaka nze sigenda kubawa mukisa nga taatawo era ebintu byammwe sigenda kubibaamu omukolo gwammwe sijja kugubaamu ate ogenda kunoonya ewalala gy'oguteeka togenda guteeka mu maka gange muzeeyi nga mukambwe nnyo naye temulaba nti muzeeyi yandibadde asonyiwa ebintu bino n'abyerabira kubanga omwana ebintu abavubuka bakola ebintu nga bakyali bato naye omuntu bw'akula atuuka ekiseera ne yeenenya nze ŋŋamba muzeeyi yandibadde yeenenya yandibadde yeekuba mu mutima n'addiramu omwana ono n'amuleka ne beeyagala kijja kumuluma ng'omuntu naye yandibadde aleka muwala we n'abeera mu ssanyu kiba kirungi nnyo omuntu n'ofumbirwa omuntu gw'oyagala ku mutima okusinga okufumbirwa omuntu ate gwe bakwagalizza oba okitegera ekintu ekyo so omuwala ono ekyokukola kimubuze mu butuufu akola atya omusajja we amwagala kyokka muzeeyi amumugaana amugamba tagenda bba wapikisa omukolo tegujja bbeera waka bimusobedde pendowooza mu comment section awo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mu following mbaagala nnyo omukama katonda bankumire abankolera obungi obutagambika mubeere bulungi mweraba peace and love subscribe nga tuweze abantu 5,000 tusobole okuba nti tujaganya oba okitegeera so mbeere bulungi